ebintu ebyo mbimanyi. Nina mukalono. Wange? Soka gwani. Okay. Mbimanyi n'oyo gayi mumanyi. Era oyo mukazi byayogedde ebyokubayita bituufu oyo gayi yali ali kubeeranga kubayita. Yeah. Yali abeera kubayita era nino ne message ze nga mpereza ku Facebook nga mugamba jangu ndabeko kuba nabeerako naye e Dubai nga alina omukazi gw'ayagala bamwita Shira. Ani ono gamba omukulu yennyini. Oyo yeeyita Remi, si Remi. Remi eyelinye okujja okubeera erirye yafulumira ku passport kubanga yali overstay e Dubai mu 2013-2014. Oyo gamba mwami Bindeeba sigoliko. Weebale Bindeeba lyomanyi. Kati ffe tumanyi ya Bindeeba Raymond. Kati ye Bindeeba whatever. Onyonyolemu kumukitegere bulungi kifune. Anti kati netubakola kuba ebula evaako kati omwami oyo gwe bayita Bindeeba yabeera e Dubai 2013-2014 n'abeera ku overstay nga talina visa ng'alina omuwala gwe bayita Shira mukazi we yali abeera naye. Erinnya eryo Bindeeba we liviirayo n'agula akatabo ke yafulumiramu e Dubai ng'aliko overstay ng'abeera Alain. Akatabo tegeza passport y'omuntu kubanga e Dubai babutunda oyinza okafulumiramu ng'oli overstay n'otagenda mukomera. Kati erinnya eryo okukyuka Raymond, erinnya Raymond eyali muwala bamuyitanga Shira babeeranga Alain mu nnyumba mwe nali nsula nga ye girlfriend we n'avaayo n'adduka n'atwala ebintu by'oyo omuwala ng'ajja mu Uganda kumanjula n'abula tetwaddamu muwuli okuddamu nze okumulaba n'okumuwulira ng'abeera kubayita. Ebyo ebyokuva e Dubai byogamba ebyokudduka n'ebintu by'omuwala byo byali buddi. That is 2014. 2014 yali ali Dubai. 2014. Najja Uganda musinkana kubayita oyo omuwala oyo teyali munene bwatyo oyo omukazi oyo mama abaana teyali munene bwatyo kubanga yali abeera kubayita bakumpi ne sister we namusisinkana ng'alina ekimotoka kyavuga kyali kiringa Benz. Ne mugamba oyagala heavyweight kubanga abakazi be yali ayagalanga edda e Dubai nga banene nenanga oyagala ba heavyweight. Banze nali mukazi wa mukwano gwe era mu nnyumba yange mwe yali abeera mu Alain ne bavaawo ne bafuna ennyumba. Ebintu by'omukazi oyo bituufu by'omwana poze musayi simanyi naye nga yayagalako ku muwala oyo. Erinnya eryo eryalina eppya si lirye kaali katabo ke yafulumirako n'akyusa amannya kubanga akatabo akatuufu ye Benedicto keyagiramu e Dubai kennyininyini akatuufu. Era n'erinnya omukyala yatugamba erinnya erya Benedicto. Erinnya ly'ettuufu lyennyini ye passport ye yasooka mu bulamu bwe ng'agenda e Dubai. So how did you get to know him? Gwe ng'omuntu. Mumanyi ne Facebook yange kwali. Era wawulira ebintu bino ayinza okumblokinga kubanga mu messages zonna ze tubadde twogera naye zampeereza kweziri. Gwe yali takwana. Wanze? Gwe yali takwana yali just mukwano gwo. Mbiyina byonna bujulizi bwira ne muganze soba kumwagala kubanga nali mumanyi mizeeja ate nekirala ibba wange yali mukwano gwe tusula mu nnyumba y'emu. Mbiyina obujulizi bwonna mbuyina oyo omukazi bamuyambe. Nze nkyannumya nnyo nabiwulidde ne ngamba no nina okuviirayo omukazi ono because I have the evidence only I can't come in camera. Naye nga oyo bituufu oyo muwala yali kati munene nnyo heavyweight ne si bwe yali. Yes, omuwala si bwe yali bwatyo because namulabako naye nga teyali bwatyo naye nga ne mwana oyagala kale yali munene n'ate si size eyo gy'alina kati. Ne mugamba mwana oyagala heavyweight nagaha ne mugamba ne Shira akunoonya era message zonna nzina mugamba Shira akunoonya zzayo ebintu bye bwe wali ogenda omwanjula. Shira bamuzaala Mengo. Sokolindemu kati. Kalono nnyo ku mboozi ya Shira. Shira erinnya lye yali akozesa Shira
bamuzaala Mengo naye nga the last time we nawulira ng'abeera nga bakibuli ku nyumba z'abazadde be naye kati ne bwe yali agenda okwanjula omukazi yagenda ettaka n'asinkana Shira n'amapologize nga Shira yali avaayo ng'amusaba ebintu bye be yamuleeta nga bagenda okweyanjula. You want to tell me we bali babeera Dubai girlfriend yali Shira. Yali Shira lwakuba kati Facebook ye yavaako naye ali Turkey right now. Kati Dubai Wina wangambire nti yadduka buddusi n'ebintu by'omukyala. Kati yali Dubai ng'alina omuwala omulala. Shira n'amubba ku mukazi kubanga ye muntu w'abakazi bakulu balina ssente. Balina ssente n'amubba ku Shira n'amubba ku mukazi omukulu alina ssente ne baddukira ekitundu bakiyita Alain boda y'omaani ne UAE. Yalina omukazi omukulu Shira n'amubbako. Ye n'amubbako kati bwe yamubba n'amuleetera Shira naye yali heavyweight n'amuleeta mu Alain batukira mu nnyumba yange ne bawa ekitanda n'omufaliso nga basoma mu ddiiro n'oyo Shira ne batuuka okweyanjula omulenzi oyo n'agula akatabo akaliko amannya ago n'atuuka e Uganda n'agakyusa n'asigaza amannya ago kubanga passport entuufu teyali mannya ago. Passport office babinoonyereza amannya ge boogera mujja kukakasa obutuufu bw'oyo gaayi. Kati ye Shira bwe bamubbako mwali mu kinaki? Wanje? Bwe bamutwalako kwaliko kinaki? Bamutwaleko ki? Ku Shira ebintu bamubbako nga bali mu Oman kwali kwa Alain bw'ogambye we yalagenda omwanjulira. Nedda teyali tegenda mwanjuza mu Alain kubanga bonna baali tebalina visa nga baliko overstay. Nanze nkola mu Spark company ya security Spark n'omwami wange. Kakati ne bateesa nga baali baagalana honestly baali baagalana nnyo nga nefuusi bwatyo bwe yali afaanana. Gaggayo yalabikana bulungi nnyo yali very handsome kati azeeyise n'okuzeeyuka. N'agula akatabo afulumire katabo kwa Remy adde mu Uganda. N'adda mu Uganda successfully. Kati bwe yatuuka Uganda amasimu n'agajjako. Ono omuwala afuluma asisinkana ebbawe banjula kubanga Gomessi biki ng'abiguze. Naffe ne tufuluma tugende ku mbaga ya mukwano gwaffe. Gayo n'abula. Shira afuluma nga mukomyewo wano e Uganda. Nze nafuluma okuva e Dubai oba UAE mu 2014 ng'embaga egenda kubeera mu December. Nje ku mbaga ya muganda wange ya mukwano gwange n'oyo Raymond. Ya Raymond kati. Era ng'era amuyita yalina erinnya lya Lovely yali amuyitanga. Tujje okutuuka Gayo amasimu yagaddako yadduka abeera Kabaale. Okuddamu omusisinkananga omwana abadde bubi. Omwana in fact omwana yagenda na Turkey kati wenjogereza. Ng'oyo Gayo abeera kubayita. Wano kubayita ewa sister we. Ekitegeeza bwe yadda wano e Kampala obufumbo bwena okugendamu yamudduka. Yamudduka ng'amubba ebintu byonna byonna by'okwanjula byonna. Ebintu by'okwanjula byali byazirenga mmeka? Roughly simanyi kubanga Gomessi ze zaali za layisi nga teno mu Uganda ziba za bbeeyi. Kati ebintu byali mu mpeke byali bikalu? Bikalu babigula bikalu ne babikika. N'ajja n'abitunda? N'ajja n'abitunda n'amasimu n'agajjako n'agenda n'asooka abeere Kabaale tuwulira ng'ali Kabaale. Tugenda okuddamu okuwulira ng'omuwala bambi agivize agenze na Turkey musanga kubayita. N'ampeereza message alina ekibenzi oba kyali kya white. Nangamba jja tusisikane mugamba yiki wakola muno ki. Nagamba naawe n'atandika okwogera byonna message zina nga mpeereza poza na blocking. Nziina ne mugamba nze sobola kwagala omuntu amanyi bba wange ate ne kya mukazi omumanyi ate naffe twabasuzanga. Oyo Gayi amumanyi Shira. Okay. Yes. Mukazi mumuyambe nvuddeyo wa mukazi oyo maama w'omwana because I know what it means. Oyo rape biyewana omusajja gwaliko tamumanyi. Ebifaananyi tubiina bingi nnyo akubanze mawulire sibyagala. Ebifaananyi byogamba ebyobulamu obw'emabega. Talowooza nti yebwasembye oyo omusajja ayagala abakazi abane abo abalina ssente ayagala nnyo fame. Ayagala fame. Pozi ng'akyuse leero naye ebyo bya responsibility kituufu. Era alina omuwala era okuba malaaya gwe yafunisa olubuto n'alwegaana. Kuba malaaya e Dubai oyo gwe yasookako Shira amubbeko gwe yazaalamu omwana n'amwegaana. Gwe muzeey gwe ayagala bakazi bamuteekemu ssente amanike. Nansana noonya omukazi malaaya gwe baayitanga Nansana e Dubai amumanyi.
tebamuma ebibwatyo ze pisa ze. So abavuma omukazi oyo bamuvuma because they don't know the guy. Bamulabye leero. Omwala kungambe Nansana we Dubai naye alina omwana. Nansana we Dubai amanyi oyo omulenzi amumanyi n'amanya ge bamuyitanga agamanyi. Yes, balina nickname gye bamuwanga lwakuba ewe mulanga ye nickname ye nga gwe muzeegwe. Era Dubai yonna fridge moralo yonna nga bamumanya alina nickname kyekyamuddusayo najja n'abeera mu ffe abaana ba company. Kubanga abamanyi police tejjaawo security eri safe kasita ojja olwayo national ID nga tete yayina. Yes, ate oyo mukazi omutini gwasoose okwagala rape nebyo nebikazi byabadde agala Dubai bikazi bikulu ate nga binene byeyerusa binene. Kati abavuma omukazi oyo they don't know the guy tebamumanyi oyo guy muyaaye. Nze simuvumirira toba there is something I need. I don't need anything naye njagala omukazi oyo afuna obwenkana because byayogera bituufu. Mpozi nga yamwagalako olubuto naayo nga bamulala oba omwana wamulala naye nga it's true yamwagala teyali bwatyo era n'omukazi yamutwala mu Amerika yali mukazi yatwala Bindeeba mu Amerika yatwala Bindeeba mu Amerika era yali mukazi era yali malaaya kuba omuwala ono omukyalo ono kati yagamba nti olulwo lwa Bindeeba yalufuna mu 2 yalufuna ali mu senior 3 arawundi awo biri meka yagamba yali mu senior 3 ng'akyasoma okusinza kunyonyola siwakana kubanga oyo gayi yeegaana abaana that is true yeegaana abaana era ne bwe yali eri nga yeegaana abaana kwagala n'oyavuwala nga yeegaana omwana wo nga yeegaana omwana kati alina kye yali agadde ku muwala oyo bwe yalaba nga tekivaayo n'amugaana kubanga oli omba nange nnoonyeza omwana Facebook nasuza ennaku 2 munoonya nannyini mwana oli yes oyo Dubai Nansana amumanyi gamba Nansana amanyi bannayuganda yes si Nansana naye nga mukyala mukulu bamuyitanga Nansana kati ongambi wasuza onoonya omukyala omuwala oli omulala ayinamu omwana yazaalamu omwana era n'amwegaana kubanga yafuwadde kubanga bakyala bali bakubanga bulaka e Dubai ye namwegaana namuddukako kwe kufuna shira ne badduka okuva e Dubai ne bajja Alain era ng'ogamba nti abaali babeera Alain bajja ku buli yali abeeranga Nyadat ekitundu bakiyitanga Nyadat mu Alain yes era obuuza nti yali abeeranga na mukyala kibajja kubuulira omukyala gwe yali abeera naye kajaga nyanyini nyumba gwe yali abeera mu nyumba y'omulenzi wa Sipaaka ne mukyala we ajja kubuulira oyo mulenzi mwe yali abeera nabashira nadduka nadda kati twaddamu mulaga kuddamu nze omufuna ku Facebook buli emu ali kubayita biki ne mugamba era ne message ne mugamba tewakola by'okubashira Shira yakuyamba yakujjayo kwe kudde Uganda n'afuna yamutwala mu Amerika era ne yamutwala yali mukazi gwe kasita obuuza abo abakyala b'e Dubai abakulu abaagendanga e Dubai kwetunda bajja kugamba bamuyitanga mukubi wa bakuli nga gwe muzeegwe mukubi wa bakuli gwe buuza omukubi wa bakuli omukubi wa bakuli eyali atambulanga ne Ebyafaayo mukulu wa bakuli kyova abalala abakazi abakadde yabeenyumiranga nnyo kubanga bye baali basinganga okwagala nze nkubuulira ne banti nze kyanyumya nnyo okulaba nga abakazi tebamanyi muntu gwe bavumira ate ne bamutta omukazi maama w'omwana atasabye na bufumbo ayagala buyambi bwa mwana ate ne bamujevuna ng'ate ekintu kyebavuga tukimanyi kisasalala afumbire tetumugaana naye omukazi afune obwenkanya ebwaba kusonda mu ssente ensi ejja kuwaayo naddala bamaama bali singo yes nze byebyo ebyameze kubuulidde n'obujulizi bulina ne message nzirina ku ssimu ne ku WhatsApp zeyaweerezanga abantu babadde bavumirira omukyala bamwogerera ebigambo bavumirira kubanga tebamanyi muntu banaye buli omu alina gyavuddeyo ayina era essaawa zino oli Emma naye gye walinga wansi wali tisi walungi kati wenyimuka ne ŋŋamba ogudiri yali anjagaddeko kyeki
Gaite bama atoyo gai bamusaze alabikana bubi baiza we alabikana bubi alinga ine chiwalata mubi neye bakufunire ku bifaananyi byenga akyali Dubai tolina kukopya mpeko simanyi obasinja pinoonya naye yali mulungi nnyo oyo Bindeeba wamwe yali mulungi yali very very handsome si kati nga wolaba alinga omuguwa byebyange omusungu omwinako bungi nedda kyannumye nnyo era namuweereza message ne mugamba ebintu ebyo ebiri mu mawulire kendeeza ebintu ebyo tugenda fuluma gurupu yonna ine yali ekumanyi yes ne mugamba fuluma mu gurupu n'agamba naawe nze balina erinnya libampita because I used to fight for freedom olw'abaddugavu mu kitundu ekyo ne mugamba mwana ebintu ebyo omukazi muzze bali omuweereza sente asirise oswala abaana bakuyinako obusungu bye wabbira ebintu bagenda bifulumya nagamba naawe kyekikazi siisoga ne mugamba naye ngaekituufu okimanyi message nziina screenshot za message nange neyagale ekinnuma ogenda kunteeka ku mawulire kyokka kyekinnuma kyokka nati katolaba kankubulira ekintu kimulaba wano nabe fenye nyina bakola stories nga zino story no girabo kugifulumya it took me time ekisooka abanamuli bangi bali anything that concerns a mother no mwana kinnuma because me I was raised in mama wange abadde okulange ate nga kitange yamwegaana mukazi wampeta just my dad died okay yes era family yange jibanyi we are happy naye ekyannuma nga mama wange was there for me bwe nalabye omukazi kubanga mbu kinene kiddugavu mbu bakiyisaamu amaaso naye bamanyi omuntu oyo yali ayagala ebikazi ebikadde yali ayagala ebisinga n'oyo mwana namuto just because munene bambi obunene ate si bulwadde si buteesobola naye nga yamwagala because the last time I saw that guy ebbanga liyise ebbanga emyaka giyise because kati nakaba omulaba bbanga liyise like 5 years back 5 to 6 years ng'ali mu ntebe kubayita yes oyo gayi awo yatandikira okusinga awo process mwe yatandikira okugenda mu America ekitegeeza kaluddeyo nnyo tanaba kuweza myaka 10 yes because mu 2014 when najira then nava Dubai neje Uganda nenzaala fanajano nenzaala oyo gayi namuleka ze nenziramu omuweereza message nga ki ali muno since then ng'ali muno inza yajjanga naddayo naye nga tannabakoza myaka 10 kubanga omwana agenda tananakoza myaka 10 era 6 years si wuwe sigambye eti wuwe manyabo si wuwe era bbanga mumanyi namuzaalamu era tulina abaana baffe 3 yes kati e period kwe mbalira naye bamba ekintu kyakola aweerera omukazi katunuli yasazi omwana kazi right now kubanga omukazi teyefa kuma that's a body teyefa ne omwana we ngati aweerera omwana we nekyo ekisajja kyali kinene nga kirina ekibuto kirina n'entumbu ennene kanonye fane bwe yali e Dubai ne kakati awalabika ng'omuzeeyi muntu sina mwana muto oyo gayi mukulu yazalibwa 79 passport ye yali entuufu kubanga bali bagula akatabo I was there Ebyafaayo eyali mukwano gwa Midu akola ku sola entebawo katwe bananyi forex bureau naliwo nga baleesa akatabo Ebyafaayo yali atunda obutabo bw'Abannayuganda bwe bafulumira yes wa 79 kitegeeza lwafule bw'ogattamu kati ali mu 40 something 40 years mukulu abeera mu myaka nga 43 ye si muto just bamulagira abasajja tebukula temulimba emyaka kale passport entuufu balimba myaka but the truth size muzaala but the passport entuufu gye yalina era yagiddizamu mu keesi twamuwerekera I was there nga tebalina byogera mukazi we teyamuwerekera nze ne bbange twamuwerekera kubanga twalina ebyogera paka ku airport e Dubai gye yalinyira Nakano nnyo kiki ekyali kyamugano kiki ekyamuleetera okuba nga talina byogera yali muzi wa misango
Simuzwa misango. Abantu bajja nga bagenda tebajira mu kampuni bo bajja visa ne batukeyo ne beeyiya kati ye yali yamutiri alingire bimusala. Nadda mu bamaama nga mwavugira. Ate nze sikulimba bakyala bangi abayinza okuvaayo era bamulaba bangi manyi bangi boogera era mumanyi eyo gurupu eyo bamumanyi bituufu donzera mmanyi mumanyi bituufu bye boogera oyo omukazi ekintu kye yalikoze nga mujjawe omukazi omutuufu eyabuulirirwa omuganda yaligambye omanyi bino tubimalirize mukazi ku mukazi namugamba omanyi tugenda kuwaayo ekitundu nawe yiiya ng'omukazi musajja agaanye omwana naye tofaayo kamulinda ajje mu uganda tubiteesemu namuwaayo 10 naye nayogera nti ekyatusinza kunnuma ne baŋŋamba yogera kubanga gwe wali obasuza engatto ayambala mu Amerika naye ayambala bwereere bw'abakazi banne obwereere bw'abakazi banne bwe bwatuusa ku musajja oyo wawaali naki kyali bwereere na bakuli yes nze nkyogera nga nkirumirirwa kuba I have a family to protect naye nalivudde nenjogera live bwabaggayo yaneegaana nendeta messages and everything audio zampeereza obaza yali yampeereza up to now recent mucha communicating okuva namuweereza message eyo namba yanyiize ayagala nnyo abantu abamusupporting okula wrong era n'okuvuma muvumi era Facebook ye kuliko Benedicto yeteekako Benedicto naye nga manya nze manyi wegaji Benedicto mubangizi nga bonogamba nti leero passport yange eriko Emma kakati nebeeramu overstay nenkomawo eyokyusa by that time ye Uganda wano ku Minister of Internal Affairs passport nga bazikyusa omugagga yabeera ne passport zoyagala wakuba kati biriko national ID whereby it's hard bizibu era ne passport emunenoneka nosigala ku eyo naye nga ziri enkadde omuntu yakyusanga passport olinabeerera amanya nga 10 eyo passport yakyusizaamu amanya ge gamanya geyita Benedicto si linnya lye banoonye famire ye bagibuuze balage birth certificate ye oba kwe bamubatiriza balaba bamanya geego oba kwe yasomera yaŋambanga ng'abeera kubayita banze mbeera Ntebe era n'omukyala atugambye family eri kubayita okwo ye senga awo si family senga oba kale senga w'abaana be oba muganda we yes yali abeera kubayita kuba nze mbeera Ntebe bwe katyo si bagagga nti batutumufu kati according to her bafunyiya naye nga bali bapangisa so omuntu apangisa you can't tell me nti mugagga era manyi wanaawulira binajja either kumblocking oba kujjayo message yamuheereza kati toba tologedde linnya kitegeera bulungi nnyo that's the only evidence I can give oyo lwepita eyewaana ebbayo yakubaga era sibwabanga gonoliya bisifirizi biki olulimi lwe lunyina eyewaana ate kakati badde namba gulume yaguzza gwe gwali omulimu gwe kwe yafuniranga bimaama ebinene sogeza busuune omujjawe yevunye nnyo omwana abantu ate omwana muto mubiri gwe bumwonoonye ebikazi ebimu naye tebyenfaako mubiri kati alaba atuuse nga naye yamutwala mu Amerika yali mukazi bakinoonyereze yamutwala mu Amerika yali mukazi era waliwo obusobozi okuba nga gwakyali naye ate kati anabeera naye nga ono yagundi ono abadde amwagalako femu just kumanyika kubanga yanoonya dde okumanyika kyokolidde ogambye bulijjo anoonya kumanyika yakunoonya dda n'ekibiina kye twali tukola olw'okulwanirira abaddugavu mu UAE ng'ayagala tumuteeke kakiiko ne tugaana yes n'akola kasepiki kana baala w'abaddugavu
Kayembe Aline nakola Kayembe nga bwayita bambi munetera abantu bande bati amanyike nenga talina ssente bamuliisa bamwambaza ne panti nga shira omwana oyo yali amugulira shira ekikasi kinene kali n'abegasa akola follow up to make sure nti celebrity webale kyeyali ayagala oyo teyeyibaala teyewaana bamwagaddeko just fame naye nga yabeera n'abakazi abalina ssente abaana b'abantu abava mu famire ezitegeerekeka alina ne gwe yazala mwana wa mugagga kati oyo mbuzi kati yakambala engatto evudde mu Amerika agiwanye naye nga shira ayambala gold ensingo yonna neyaka omukono buli wamu ewafumita akatuli ng'ayambalawo gold oyo tajambala tamanya gold kyeki awaana ngatto baya $2-3 ne bwe baya $5 shira be bakazi abakola ssente ba black abakuddayo ng'abeera ne miliyoni 3 miliyoni $10,000 tajavuna lodi yawunzika amubbi yamubba tajavuna mukazi munne that's very very bad fena twagala abasajja naye gyenvudde waba omuwulira tewefula wa kitalo nnyo bawe mukugu wa bakuli e Dubai senior bimaama ebikazi ebikulu ne bamaama be so long as you had money omukyalo oyinza kuyambibwa ebyaddala ajja kuyambibwa kubanga gurupu eyimuse eyimuse tujja munoonya kubayita si wala nnyo bakyali Ntebe tugenda munoonya make sure afuna justice olwo omukazi oyo ate ekitulumye senga oyo muwala yasirise kuba twalibaddeko ajjukira sinamugjawo ayagala mwana tayagala mufumbo bwe kyakulumye muwala okumwanukula kusaba DNA ekyo kyekyannumye neyeewaanange netiwaaka yevuddeko netiwaaka wange ekyannumye okugamba mbu aleetedde engaage gawa famire ekirala n'amwana engatto bannange engatto gye yawaani bweva Texas n'Amerika simanya ekyo kyannumye kubanga ssente zaalimu zonna entuyo zaalimu z'abakazi ssente z'abakazi zaalimu oyo bawe teyasoma yasoma omulimu gwakola gusoma atubulire omulimu bayi gwakola yasoma wa oba ne certificate va ku bya nasa teyasoma n'okuwandika tasobola kuwandika bulungi just only can speak anybody can learn English naye n'ogyefuna mukazi muno kyokka kyannumye nnyo byebyo ebyange Emma mugamba agende empola abaana balina obuwiino bali ready n'abagumu abatalina nsonyi they are ready to come out adde mukazi munne amuwoyewoye bawe yabasaba okukebera omusaayi nonta abaana betusanze mu maka si babi kubanga tewafumba nabo omwana omusanze maka mwagale tomanye ekyo omwana oyo yayamba baganda be fe abatuyamba esibaana bamama waffe n'abaana batata wange be batusutula kubanga maama yajja n'omutima omulungi muzadde ate yabuulirirwa naye obwo alina obone just because kakola TV kasoma gundi mawulire sente myezi emeka gye musomera nsonyi okwogera kiri kati weeri wano abamu tulina ne profession esinga n'eyo then we are not working tukola bya family mwana Emma sijja kwogera bingi nnyo naye oyo mukazi senga yasirise tetwalivuddeyo katubinoonye ebifaananyi ne gwe yabba n'abaana tujja bajjayo bonna abaliyo tugenda banoonya sente tuyina tugenda banoonya emboyo esirike gundi demusera yayogera ne bamujevuna kubanga demusera bamanyi muwe muzimu muvumi tebamwabudde na birowoozo tebamwabudde but she was right naye tebamwabudde biki engeri demusera byavuma abantu yabeera mukavuyovuyo mukavuyo kalyokengo naye nga byonna bituufu nange kakati kyajja okusaba kiri kimu ngese enaba nkwatisafu eri perezaawo ku byolinako ku bitonotono kale sebu
Dipeza kwa WhatsApp ya nyinyi kwe iteja kwa profile picture na yenze. Tewali buzibu. Tungire message. Kale tewali buzibu se. Mchalo tweta ko mufulene ku school fees if possible. Tujazinonya. Tujanonya ne beziraba teziweze akati nikazira muliso. Kale. Tuyanza. Kale.